abamu babiwuliriza bali mu kisenge kyabwe abalala basobola okubeera mu because Gravity y'omu kati ku bayimbi tosobola kubala bayimbi bataano mu Uganda abasinga notabala Gravity. Their production is demand driven. Ebyo ebintu bye bakola basinzira kuba byagala abagenda obisasulira. So there is demand for their content. Tebandi bikoze nga teri abyagala. Kati ababandi ng'abano ababyagala bate bamazeeko ddembe lyabwe. Ate kakati n'ekirala waliwo enjawulo. Nga wagenze edda waliwo munnabyabufuzi omu bamuyitanga mukyala Meria Kyambadde. Munakomawo naye mu nnyonyi. Nangamba obuzibu bwe yasanze kati eggwanga limutabudde nti luli yali akyali mu palamenti nga yabakiikirira oba mawokotandowooza. Waliyo kati Hildeman. Ng'amaze okuzimba eddwaliro maternity hospital nga y'amaanyi nnyo eddwaliro nga lyakuzaaliramu. N'akola omukolo munene abantu ne balya ne banywa. Era n'amanya kati akalulu akakoze ki? Akawangudde. Aba avuga emmotoka bw'ati avaayo. N'asanga obukyala bwalinga 16 bukadde nga butudde ku kkubo naye bwo tebwazze. N'abuyimirira n'abubuuzaako n'abagamba naye ndowooza kyenkoze mu kirabye ne bumugamba aleka kati era kati ffe nga naffe bw'otulaba eyo tuli batuzaalirayo ddi ffe akaffe katuweere wano kakati. Waliwo omuntu ogaana ekintu nga yasusse emyaka egikyetaaga. Omusajja mukulu Mukasa Mbidde yasazeewo agamba ajja kwolereza omukulu Gravity omutujju. Agamba nti ye talabamu buzibu bwonna mu nnyimba za Gravity omutujju. Era agamba nti talabamu kyabuwemu mu nnyimba ze. Awadde ensonga ze nga woziwulidde awo. Ne Gravity kennyini natuuka okunnyonnyola mbu ekigambo omuniyongo bakimuyitanga mu ssomero waneeno mu Buganda nga bamuyita nti oli muniyongo lw'endabika y'embu nga kitegeeza oli muntu ova ava mu northern. Kati mbuye wajja n'akiyimba lwaki ate bagamba nti nno aba yawemudde. Tetumanyi oba binagwa bitya naye nga ffe wetuli nnyo kubanga tubikutuusaako. Ate ng'olunaku olwaleero mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaliddeko omukulu Jose Chameleone mu ddwaliro. Agambye ayiseeko enakasero naye ebyembi agambye tasobodde kubanga amulabako nti bamutegeezezza nti abasawo basazeewo nti bamuleke ajjanjabwe deni kwegamba bamulekere privacy era nti wanaaba atereddemu bajja kubanga ate bakkiriza abantu okubanga bamulabako. Bingi nnyo kansooke nkuweko ku mawulire ago ate era n'ebirala sinakuswala awalala ndowooza kino omukulu Bobi Wine kyayogeddeko apostinze ku peji nga tunyonyola nga bwagenzeeyo ate nga tubadde twalabyeko awo emabegakaawo nga amawulire obubaka nga buyitira ddala ku peji ya mukulu Jose Chameleone nga kigambibwa nti buwandikiddwa abafamire ya Chameleone nga bagezaako kubanga bategeeza public ebigenda mu maaso. Bibino mu mawulire ge tuyinawo kino tekiri fantastic eddakiika nga 5 emabega peji ya Dr. Joseph Chameleone yennyini official ina ne blue tick evudeyo newandiika ebintu bino wammanga kubigenda maaso mu ggwanga. Bagamba nti eri bawalwishers mwenna ne bafans ba Lion Island Empire bakimanyi nti no muli concerned era mweraliikiridde nnyo olwa Dr. okubeera mu ddwaliro. Bagamba nti beebaza era basiima nnyo messages ez'okusaasira n'okubudaabuda ze musindikira Dr. naye era nga babasaba mu bufu bwe bumu enkoko bagikutte bukwa ku malusu na dokooli mwe okurespectinga privacy ya Dr. mu mbeera gy'alimu eri critical era nga babategeeza nti ssaawa zino wetwogerera Dr. Joseph Chameleone ali ku kye tuyita proper medication mu mbeera y'emu. Abagenda babatubuulira batuuseewa kyekiddako mbeera ki nawo we batuuse mu bujjanjabi bwa Dr. Wabula mu bufu bwe bumu basaba privacy kye basinza okuteekako essira privacy ya Dr. Joseph Chameleone ne family ye n'abantu ab'enjuye katugiyite family atiraagi mugirespecting mu mbeera nga Chameleone akyali mu ddwaliro. So ndowooza era tulina okuba nga turespectinga privacy eyo y'omukulu ajjanjabwe deni wanaaterera ndowooza bajja kuba nga batubuulira ekiddako nga tukyali eyo oba nga tuvuddeko eyo. Ensonga za Honorable Ssemujju Nganda wamu ne General Salem Saleh munnange byo biranze. Abakulu bavuddeyo ne bagamba nti omukulu ono
Ssemujju Nganda ayitiriza okubanga alumiriza General Salim Saleh mu bintu ebitaliimu era luli bategeezako nti bo betefutefu okuddukira mu mateeka gabeeko kye gakola. Ssemujju Nganda bw'abanga asuubira nti operation w'execution tekoze mbadde musaba akooneko olubu ekigere embayugye nga bw'olaba documents zino be ba beneficiary emyaka gyonna gye cooperatinze kubanga twatandika late 2015 okutandika okudistributing ebintu era records tuzirina 2015 yino wamu. Okay. Ndowooza okiraba okuva 2015 mpaka mu mwaka bwe baakoma okubanga bagaba ebitabo weebiri ate era still n'omwaka ogujja twongera okubakubiriza nti mujje mufune we muwulira nti batandise okugaba kuba omwaka ogujja bagenda tandika okugaba. Teri kintu kinyuma kukeepinga records kati zino records by'ebitabo bineeno kati gwe buli muntu yenna agenda okulaba vidiyo jangu emayogwe ku office za OWC obagambe njagala abantu abafuna ensigo mu mwaka bwebuti bagenda kukukwasa obuntu buno bwonna bwebuti bagukuwe naye ndowooza sisuubira nti onaabamalayo bono onaabatambulako yadde ne kakwota kuba eryaddala abantu bangi nga watandise kulambula abantu bali eno OWC be yawa ndowooza ekitono ennyo oyinza okimala mu myezi ng'etaano okukivaako. So Meja Kigundu tukwebaza omulimu omulungi gwokoze ate nga oli omu ku ba coordinator obanga oli omu ku bantu OWC yateekamu obwesigu ate nawe n'otuukiriza so bambi tukikwebaliza ekyo basiibule bannanga abatulaba tubaagala nnyo tubaagalira ddala naye si kukola tuli kudda mu bigambo tukole ensi si bigambo kukola ate teriyo okitegedde. So ajja kukolera President Museveni mumulabire ddala ate era ne mukama waffe CC General Salim Saleh tabakuba ye omulimu guno tegwandigenze mu maaso naye nga asooka ku ntiko ye President Museveni ow'ekitiibwa. So tubebaliza ddala okubanga bannayuganda temubalidde mu lukwe n'okubanga temwagadde ensi yammwe Uganda. Naffe nga DCCU tugenda kukozesa maanyi okulaba nga tutuuka mu buli region nga tujjayo ekyo abantu kye bateekeddwa okulaba batuuke bagambe kituufu akalulu tulina kateeka wantu wamu mumulabirenga ddala 2020 abantu balonde President Museveni Kingowe mubiraba abasajja bajjeyo fayiro zonna bagamba nti bo rekodi zaabwe bazikiipinga zonna za Warishe Creation so nti omukulu Ssemujju Nganda byayogerako waba ibirina obukakafu mu butuufu bagende mu kkooti babbinkane eyo nga tuvuddekeyo naye ate mbadde mpita ayita omukulu atugambye ntegeeza omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atugambye bagenzeke nakasero okukyalira Jose Chameleone ate mbadde mpita ayita kuva nnaku lweggulo batugamba Jose Chameleone ali mu Doctors Hospital Seguku mbadde mpita ayita nno ndaba ka video kano sitegedde oba nze atabitegedde bulungi oba nti omukulu Alien Skin agenzeeko mu ddwaliro okulambula kuki ku mulwadde era nti kansooke mba kutwaleyo olabe bibino. Alien akyaliddeko Dr. Jose Chameleone mu ddwaliro ali Seguku eddwaliro baliyita Doctors Hospital. Bwagenzeyo asanzeyo maama wa Chameleone n'asangayo ne muzeyi wa Chameleone n'omukulu Wizo Manizo Palaso tabaddeeyo. N'atuusa okusaasira kwe era n'amugamba nti bali wamu naye mu buno obulwadde. Bambi Chameleone mulwadde nnyo katumusabire. Naye ale nkyakoze bambi ndowooza mulaba omusajja w'abantu. Ate nga tuvuddeko eyo mulowooza fulufiga tatabukidde Dr. Kanokiza Besigye amugambye nti anoonya ki mbwe ebbanga lye lyagwako ki kyatakoze. Besigye ki kyoyagaza Uganda kyotannafuna? Tudde mu reality. Kugifuga. Afugani nga n'amaka ga mulema. Galuwa ga mulema mukyala w'ejjala. Olemu afuga abaana bo wuwo oyagala fuga fa batategeera. Alintana baana n'omwana omu. Besigye ki kyotakoze? Byokoze byonna byekoze tujja kugumira Bobi Wine gwe tatugenda kugumira. Bobi Wine bamuwe second chance but gwe ejo jagwayo. Please at least let's see.
Katumulemu katono mvire that is too much. Movement atabuze. Omusajja akuzarwa nagana Museveni akuzamu walana. Ebyo si bigambo byange nga mubulidde munange bigambo bya Fulfiga Mbubesije kiki kyayagaza Museveni yandi mwesonyiye. Ate waliwo olutalo olugenda mu maaso lwa Mami Gadget. Simanyi luno olwa nalwo lunagwa luti agambye mbo side chick ayitiriza omuvuma. Naye ye n'agamba nti ye talina bigambo ebivuma naye ayagala basinkane mu kkooti babinkane. Ng'oggyeko zino eza media. Mulinako nze siri mu lutalo lw'oyo omuwala sirubeeranga namu. Entalo namulabanga ne kuno eri ku bya tablets ng'avuddeyo nnyo nga nvuma ku bya tablets. No kubanga omanyi okwekaza nze yinza oba nga simanyi kwekaza. Nze sigenda kutyoboola nze kyenjagala bino by'okuvuma abantu ku social media tebirina makulu. I want us to go the legal way. Okitegeera kyenjagala bino byonna bitulimu. Nze oba omusajja yadduka oba teyadduka nze mulina. So ebyo tewali kinnuma nze kyokka ekinnuma kyakutyoboola okutyoboola omuntu. I would not even be on this live. Neze nkwadde last week. No, mwena we muli waneno. Mwena we muli. Nze ndayiranga nti Allah woba weyita omukazi ddamu okole video ng'onvuma. Nkulayirira. Gikole. Kati nkusaba ogikole ng'onvuma. Aziri 324 giddemu ogikole ng'onvuma. Bamala kundagira okuvuma. Kati nkusaba. Kwata video wena kuvumidde ogende ku police. Zagudde wedda. Nakono omwana njamanya agajja wawaka mu nnyanja. Habiba Mami Gadget ajja kusiba. Tudde mu firi Habiba. Mbadde mbasaba mujjeko ekifaananyi kyange wamma. Kalisa mbadde nsajja simudde ekifaananyi kyange. Ekifaananyi nakijjeeyo nange nakisanzeeyo. Nze nina brand eyo protecting. Apart from my personal life, I have a brand that has so many other people behind it. Nga toli mufumbo kiba kibi era basobola okusiba. Okitegeera? Nze naawe omusajja yagamba nti mujja kiwulira era indeed tujja kiwulira. Social media kyakola oba wakabikula eno kino nekijja oba okyali eno kino oba okyali eno kwegamba byo biwanvu. Ate munnange nga tukyali eyo waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Syria era nga ebyavuddeyo ndowooza mwabiwulidde naye abantu bavuddeyo kubanga barelatinga situation eri eside zero ne situation eri waneno mu ggwanga Uganda. Omwana agenze n'analyzinga issue eyo n'atandika okukomparinga n'agamba munnange akonka kulekedde golowooza ki bebeno naddala gwe Munnayuganda nga tonagiyitako era nga tonaba kuscrollinga kudda wansi mpuliriza ku katono. Nkimanyi bino bitwogera bitandise okubeera used matuugo era yatandise okuwulikika ng'emboozi eya bulijjo eyogerwa over and over again. Amazima gali nti oli mutuufu otandise okulowooza nti simply oba oli awo tonyumyamu mboozi oba oli awo content wa bulijjo. Oli mutuufu lwa nsonga ne mu ggwanga erya Syria abakeemaamulako nakyemalira abadde abamazeeko emyaka 52 ne famire ye yonna baali batandise okulowooleza ddala bwe batyo nti ebyali byogerwa abaali bavuganya gavumenti eyo ebimu ku bo baali batandise okulowooza nti bwali bulimba lwa nsonga regime ebadde mu ggwanga erya Syria eyasaadde bwetyo bwe yali etambuza enjiri ng'egamba nti abo basiiga bulimba ekitta bantu n'ekiwamba bantu ekibadde mu ggwanga erya Syria. Bannansi baali batandise okukirowooza nti oba oli awo tekiriiyo okutuusa regime bwe yakyuse okutuusa obukulembeze mu ggwanga eryo bwe bwakyuse ekkomera eribadde lyafuuka Slaughter House mwe batugumbulira abantu lye baazudde erya Sidinaya prison. Nga sinaba kwogera bingi sooka olabe obutambi buno bubiri tukomewo tovaawo. Kakati gwe muganda wange alaba katambi kano
ku video bubiri bwova okulaba. Akasookera ddala oyo musibe nga bamuteeka mu tocha holes. Basima ekinnya ng'osobola kisitama mu busitami nga kukiyimiriramu nga tosobola kwekyusa. Eryo libadde komera mu ggwanga erya Syria. Omusajja gw'olaba oyo okwokubiri oba gw'olabye akatambi mu kavidiyo akabadde nga akokubiri wadde badde continuation. Bw'atyo be bamu ku baavudde mu kkomera erya Sydney prison ebadde Slaughterhouse. Bw'atyo bw'abadde afaanana. Obutambi obubiri nze ng'omuntu bwe nabulabye saatunudde mu ggwanga lya Syria. Obwongo bwange bwadduse ku famire bbiri oba ku famire z'abantu baffe wano mu Uganda. Nga famire esooka ye ya Moses Kibalama, famire eyokubiri eya John Damulira, famire eyokusatu ye ya Moses Mbabazi, famire eyokuna ye ya Shafiki Wangolo, famire eyokutaano ye ya Dennis Zemula, nga famire ey'omukaaga ya Martin Lukwago, famire ey'omusanvu ya Peter Kiria, famire ey'omunaana ya Michael Semuddu, famire ey'omwenda ya Muhammad Kanatta, famire ey'ekkumi ya Vincent Nalumuso, famire ey'ekumi ya Yuda Sempijja, famire ey'ekumi n'ebbiri ya Mustafa Luwemba, famire ey'ekumi n'essatu ya Hassan Mubiru, famire ey'ekumi n'ennya ya Isima Sessazi, famire ey'ekumi n'ettaano ya Godfrey Kisembo, famire ey'ekumi n'omukaaga ya Joseph Baguma, Musisimbowa ne George Kasumba. Obwongo bwange bwaddukidde ku famire ezo ez'abantu abamisinga 18 abawambibwa mu mwaka gwa 2020 ne bataddayo kulabika. Kisobokera ddala okubanga abantu abawambibwa betunoonya olunaku olwaleero ba Moses Kibalama n'abalala nga bafaananira ddala ng'abantu abo olunaku olwaleero nga bayina ekkomera ery'enjawulo ery'ekyama, safe prison eri hidden, torture chamber eri hidden somewhere mu ggwanga muno gye bakuumirwa. Abamu ku bo basobola okuba nga balamu, abalala basobola okuba nga baafa. Yes, lwansonga tewali abayinako bujulizi, tewali ayina katambi kaabwe bwe bafaanana olunaku olwaleero. Kisobokera ddala abo boolabye mu katambi ako tewali yanditegedde nti waliyo abantu abalivinga bwe batyo abafaananako bwe batyo mpaka nga lugimu ekyuse. Amakulu g'akatambi kano gali luddawa nti gwe Munnayuganda alaba njagala osooka oyiga ekintu kimu nti bino bye twogera bisobola okuba nga bifuuse emboozi, bisobola okuba nga otandise okubimatira, otandise okufiiringa comfortable ng'obiwulira, naye eno si mboozi, bino bya ddala. Abantu abo basobola okuba nga gye bali balamu nga bali mu mbeera ng'eyaabwe olabye mu butambi obwo, oba basobola okuba nga be bamu ku baafa. Ekyennyamiza okimanyi gwe Munnayuganda ali eyo nti abantu abo benkusomedde bayinza obutalabika lubeerera oba ebbanga erijja mu maaso senga gwe nange tetukola kiteekeddwa kukola, okuteeka okupoozinga okutya kwaffe ebbali ng'akaseera bwe kabeera kaza akatuufu ak'okwekalakaasa nga twekalakaasa ku lw'ensi yaffe. Ekyo si kyesinga okuba ekikulu. Bannaffe abali mu bukulembeze abawangalira mu bitongole eby'obukuumi oba bakuumaddembe olunaku olwaleero balina eryanyi lingi, olunaku olwaleero bakola ebikololo bingi. Bo balowooza nti methodology oba methods ze bakozesa zibayamba okubakuumira mu ntebe eyo forever. Eno message njagala ebeere kiriya eri bannaffe abakuumaddembe abakwata obulungi amateeka era abagagoberera. Tubeebaza bassebo ne bannyabo nammwe abamenya amateeka. Ndi wano okubategeeza ekintu kimu nti muyina essaawa, you have the clock, naye no revolution eyina obudde. Nkudiremu, you have or you watching the time nga mukozesa essaawa zammwe. Nkugambye revolution yeyina obudde. Wakati ng'otunula ku ssaawa yeeyo njagala kukakasa ekintu kimu, eno revolution eyina obudde bungi ate ejja kuguka. Ekyennyamiza mwe mulowooza nti methods ze mukozesa, your methodology, nti zigenda kubakuumira mu bukulembeze forever. You simply applying short-term strategies okusolovinga the long-time mess gye mukozinze.
olunaku lugenda kukya lumu wakati nga Museveni byonna bipulaninga. A day is yet to happen. Amazima gali nti buli mwana wa mukazi eyatugumbulwa, buli musirikale yamukolako ekikolobero. Amazima gali nti yenna aliba omulamu ajja kukisasulira. Olunaku olwaleero myaka 52 mu ggwanga lya Syria abaakola ebikolobero ku bannansi olunaku olwaleero banoonya beekukumye abasobodde okudduka badduse abattibwa battibwa. A day will come. There is always a pedde ku buli nsobi ekolebwa. Nkiddamu waliwo pedde ku buli nsobi ekolebwa. Kamaliriza akatambi kano bwenti nga nkiguza gwe muna Uganda ali eyo. Towuliranga emboozi ekwata ku Uganda n'olowooza nti simple emboozi. Manya nti bino ebintu gye biri bijja kuzuuka gwe nange nga tukoze kituteekeddwa okukola. Era namwe bamaama bataata abali eyo abamalamu abaana bamwe amaanyi mu nsonga za revolution aboogera ku bintu bino. Abaana aboogera ku bintu bino si kyekizibu. Abagaana okugonjoola ku nsonga ze twogerako kyekizibu. Bo balowooza nti okusirisa aboogera ku bizibu ye strategy oba ye methodology egenda okubakuuma. And that's a very short-term strategy. Lwansonga okujjawo omumwa si kyekizibu, okulekawo ekizibu kyekizibu. One day njagala okubakakasa gwe muna Uganda laba akatambi kano ekiri mu ggwanga lya Syria kigenda kutuuka mu Uganda. That is a must. Ogenda kumbuuza ddi nja kugamba simanyi naye njagala kubuulira ekintu kimu nti revolution eyina obudde. Abagirwanyisa bayina essaawa. They can simply watch time running ku masaawa gaabwe but they cannot stop obudde nga butambula. Revolution yeyina ekigambo ekisemba. Maliriza bwenti mu kalulu akagenda okujja aka 2026 kasobola okutuuka nga Museveni kwali oba nga agenze. Bwe katuuka nga kwali sinzira ku byowulidde ogambe maama wo ne taata wo naawe kennyini weegambe nti ogenda kulonda National Unity Platform, ogenda kulonda nkyukakyuka okuviira ddala ku LC1 mpaka ku mukulembeze asemba. Ate tokomaawo akalulu wolondedde wekataweebwa kitiibwa mu district mwova nga tekaweebwa kitiibwa. Tolinda omuntu yenna okulagira okuyimuka okwekalakasa mirembe. Ate oba ogenda okwekalakasa togenda wekka. Kakasa nti muyimuka bangi kubanga eno regime esobola controlling abantu batonotono. Naye senga Uganda yonna esituka ku lunaku olwo tebalina capacity esobola tustopinga fenna. Salute. Abaffe ndowooza mulabye akatambi ako. Omwami oba mukinya abadde amazeemu bbanga ki? Bannange nze sibadde na patient nti mpulirize oba abadde amazeemu budde kino kyenjogera okukakasa nti omwami oba ali bamuteeka mu safe house eyo mukinya. Kyeva olaba nti byonna bye byawedde pulezidenti wa Syria n'aba ngadduse bwe baatuuse ku mutabani we ne bagamba gwe agenda okuba ng'osaavinga buli kimu ne bamuwanika kalapa. Ndowooza obirabye omwana anyonyodde ensonga n'arelatinga ku bantu betuludde nga tunoonya emyaka gyekulungudde nti watya nga nabo gye bali wansi eyo nga Mukama kyababiseeko obusubi nga waliwo gye bali. Naye ekibuuzo kiri nti weeba gye bali kati bali mu mbeera ki? Oli ku NCK TV bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.